olwaleero no nange nabukeereza nkokola lwe lunaku olusookedde ddala okuba nga tukuŋŋaanya akasente ak'okulabika nga tusasula amabanja gaffe agatubwanjibwa Signet mikwano gyaffe abali ku free to air basobole okuba nga baddako kati abaliko be bali ku DSTV Zuku Azaamu PTV zonna kweziri olw'okuba nti abantu basasula satellite mu Gw'omunaana ne tutambula omwaka mulamba. So olwaleero tukubiriza abantu nti bw'oba osobodde okujja ku makya gano wano nyinawo essaawa emu yokka nziruke nzireyo mu ofiisi tutandikire awo naye ate ku ssaawa 9 ez'olweggulo nga tumaze lankyawa kuba ngenda kugenda mu lankyawa olwaleero wano tusinkana bano tusaba ne baleeta contribution zaabwe paka ssaawa 4 ez'okumakya ga leero okuvaawo ate nange nziruke ku Kanani asobola ozireeta ku Kanani azireete ku Kanani atasobodde zireeta ku Kanani bw'annyuka olweggulo 9, 10, 11, 12 ngenda kubanga wendi ate n'essaawa emu weeneetuukira ate tukole program eri special nga twongera okugaayagaaya mu nsonga eziri mu polisi naye era nzikiriza mpiseewo kano kayiseewo omusumba nti bw'obanga oli eyo ng'oyagala tuweereza ku ssente tusasule ku mabanja ga Signet ge tulina osobola okuweereza ku ssimu 02 zokka ze ngenda okugaba 0760 783 883 0760 783 883 0760 777 ereeta amanya ga Pastor Rosias Bujingo era osobola okukozesa Airtel eri 0708 000003 osobola okukozesa Airtel eri 0708 000003 0708 0 esembyayo 3 0708 0 esembyayo 3 tuweereze contribution y'okubanga tusasula amabanja ge tulina ku Signet so that channels zaffe zisobola okuddako bulungi ku free to air in particular sobola okuddako free to air campaign tugitandisa olwaleero ku makya tugitwala paka ku Lwakutaano paka ne ku Sunday anaabaza okusaba ku Sunday nga contribution ye lwagireese olw'omukaaga titujja kubeerayo ku Kanani ate olw'omukaaga ne wano titujja kubeerawo naye nga tujja kitambuza bwe kityo bw'obanga okozesa MTN Momo Pay MTN Momo onyiga *165*3# merchant code yaffe ku MTN Momo eri 644757 merchant code yaffe ku MTN Momo eri 644757 kaaga munya 47 57 bw'ogiteekako sente contribution eyo y'okubanga tusasula amabanja ga Signet ekuleetera amanya ga Soul Television Limited ereeta amanya ga Soul Television Limited ate bw'obanga oyagala kukozesa Airtel Money onyiga *185*9#. Airtel Money onyiga *185*9#. Merchant code yaffe ku Airtel Money nayo nyangu nnyo eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 1521955 52 19 55 ng'osindikako contribution yo yereeta amanya gange Bujingo Rosias so neyanza mukulu Apollo okunzikiriza okuyisaawo kubanga waliwo ayagala tuddeku waliwo ayagala ayagaliza abala wadde yali ku PTV naye ng'agamba is there a means sigenda kusobola genda ku sort ku office ate sobola genda mu lankyawa naye nyinawo akatono akatono ako bakasendeke ku mikutwe era nkwegayiridde ndabyo olikodinza bulungi byonna byenjogedde buli ku makya bakunge bagambe mwendi olidde mu office nakatelero sanze na parking zedda bagambe mwendi mu office ate era n'abatasobola kutuuka nabo bawe ennamba ezo tulwana olutalo tulumale wiiki eno kituufu neyanziza akadde kompadde